coach mbadde uzenda kumusanvu tuze kombuza yerazemu agambye temumubuuza lwaki obujja wane nambe mbonjagala nnyo basajja abadde bajja buli kanaku basajja abadde beewuuba nolakikola kiraba so me I don't pretend around that's a problem I have. I'm very honest. Kakati Shalom bamukwata nga siri Kampala nga ndi mutuwa zange nga mubadde mubiraba nga ndi mutuwa zange mbadde Masaka mvudde Masaka naliwe naku 2 nenvaawo nengende mbalala so yeyo period bambi mu bamukwatira ne Shalom lero ngenze ku kooti jukira nakomyewo yesterday abadde bamfollowing nga mbadde mubiraba nagenze ku kooti kadi Shalom abadde avaayo bwati nenzija mukuliseeyo mugambe muganda wange kulike komera Shalom angambye bobo manyite wajja luzira nga ndi luzira sina nsonga lwaki nkusinikira amannyo bobo manyite wajja luzira maze naku musanve luzira bobo manyite wajja luzira sina nsonga lwaki nkusinikira amannyo omanyi mvuze motoka kuva najjeera nenjivuga nenjitwala paka ku kooti nga just njagala kulaba boyi wange embeera akimwali kubanga we bamukwatira saali mu Kampala omwana ngambye ekigambo nempulya nga nsanyaladde my Jesus Christ angambye bwoba tewajja mu komera sikwetaaga wano ku kooti nga kamera zintunuddemu bweziti nempulya nga njagala ttaka kummira nengamba wow Jesus Christ nengamba oh okay nonyeza ebigambo byokwogerawo ne bimbula nenga abadde bamfollowing mbadde mukiraba nti sibadde Kampala naye tasosa kubuuza oba what happened oba lwaki tewajja kundaba wabula ngambye bwoba tewajja mukomera sikwetaaga wano tonneebuuzisa sikusekera siyina bigambo biw'omujoli tambula genda era olumaze interview n'atambula n'agenda nange nenvuga nenkomawo najjeera naye siyisibwa bulungi go ge mazima ntidde nengamba wow obulumi bwa chicken nsobola obuteebereza neera chicken ngenda kwebazaako kimu weebale butakozesa lulimi luvoola oba lulumba oba wadde okuvuma Shalom ekyo ngenda kikwebaliza okusinza akatambi akalabise actually olunaku olw'eggulo Shalom lwe bamutadde yagambye chicken yabadde agezaako mugambo waaye kulikayo mukomera Shalom n'amugamba nedda oba tewajja mukomera bambi totawaana kunneebuuzisa Shalom yabadde mutuufu however chicken wannyonnyodde ensonga ye chicken mutuufu olaba yasobodde okubeera ng'atuuka olunaku olw'eggulo mu Kampala naye n'agamba kangende ku kooti ekyo Mukama Katonda oba abagezi bava bakugamba nti ate sikozesa obwongo bwo sooka omanye kiba kirungi nnyo actually okuyogera nga wayiseewo ebbanga oba ng'omaze kulowooza think before you talk tomala googera sooka olowoozeemu sooka ofumiitirizeemu kiki engenda okwogera ye kyetaagisa kiba tekyetaagisa kireke wekiba kyetaagisa kyogereko ne bambi yamuzeemu bubi nga tamanyi lwaki chicken yazze mu kooti tomanya mukomera yandizeeyo ng'echicken gye baali bamusibyeko bamukutte emirundi mingi ku poliisi nera nga tumulabyeko naye amazima obulumi bwa chicken sobola obufiiringa however n'obusungu bwa Shalom nabo oba osobola obutegeera kubanga obeera eruzira obeera osuubira mikwano gyo okujja gikukyali egyoyita mikwano gyo wegitalabikako owulira obusungu n'ogamba okay abo mikwano gyange egyange ngitegedde bibaze abatazze ekitegeeza si mikwano gyange however misunderstanding evudde mu communication na kutegeera ati soko mubuuze owa chicken lwaki leero lwaki wazze mu gundi kunkyali yandibadde asobola okunnyonnyola nti sibadde wabadde omusuubira ovuga okuva embalala ajja kukyalire mu komera eruzira then addeyo embalala ku mirimu gy'emitongole si yandibadde neeyisa naddala in fact ate already omuntu afisiza time ye najja ku kooti banja bataze ku kooti ate least wandigamye omuntu atajiddeeko ddala naye buli omu yabadde awo ku kooti yabadde azze ku lulwo teyasobodde gendera oba nga talina transport zimuleeta luzira nga ezimu zaalina zisobola muleetaawo emakinge kwe kumpi zaasobola Shalom tekyabadde kirungi tekaawoomyako